Polisi yaffe ya Jinja Road etandise okunoonyereza ku mbeera ebadde olunaku olwaleero ku ssaawa 3 mu bitundu by'e Mbuya Bugolobi Parish mu Nakawa nga kigambibwa omusirikale owa kampuni y'obwannannyini ategerekese erinnya nti ye Mawa Richard bw'ayingidde ekibangirizi kya kampuni eno n'atandika okukuba amasasi abakozi babadde akola nabo. Kigambibwa atandikidde ku mukyala Noela Zera ng'ono Assistant Human Resource Officer wa Ultimate Security Company n'adda kw'ono abadde akuuma emmundu gwe tuyita Amareman naye n'amukuba amasasi agamutiddewo. Ono atandise okuba amasasi nga buli ekimuyita mu maaso akuba amasasi era ekiddiridde poliisi kuddukirira mbeera naye ne mukuba essasi ligambibwa okuba nti nno ali mujje mu bulamu bw'ensi. Kunoonyereza ku mbeera eno kutandise era ng'emmundu egambibwa okuba nti nno yakoze ekikolwa kino eky'okutta bali ababiri esangiddwa okusi era tugitutte ng'ekizibiti okwongera okugyekebejja. Waliwo bingi ebigambibwa okuba nti nno bye byatanudde omwami ono okuba nti nakola ekikolwa kino naye poliisi tennaba kubikakasa oba kubifuna mu buwandiike. Essaawa zino ekigambibwa okuba nti nno kye kyamutanudde okubeera mu mbeera eyo kikyali mu kunoonyerezebwako naye tewali nsonga yonna gy'owa okukkakkana ku muntu n'omutta. Ekikolwa ekyo kiba kikyamu kimenya amateeka. Tutandise okunoonyereza era tujja kuba tuwabulira ebisingako banaba waliwo ekibi ekizuusa. Wabula kwe tuyinza owa kwe kwaba tubonna balina bekikwatako ku nsonga eno okusigala nga bakkakkamu nga poliisi bwekola ogwayo n'okulaba nti nno ebiseera ebisinga omuntu bw'aba akolera security company nga aliko ekyebuuza oba alina obusunguyira oba alina emmundu ya kampuni gye yatambudde nayo ng'ataagobeddwa bategezeeko poliisi tusobole okuba nti notunoonyereza ku nsonga eyo.